tuli ne Ssaabasumba w'ekibuga Kampala olunaku olwaleero ate maganda bange avudde mu mbeera n'atabukira omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ng'ono nno amutegeeza nti yandyesonyiye ensonga ezamugambibwa yandizikozeeko mu nsonga ya kisajja kikulu n'atadda mu kwekangabiriza n'akudaivatinga bantu nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine gwe yeesibako yamusonyiwa naye bannayuganda be yasobya bamulemye okugenda okwetondera n'abeesonyiwa. Baganda bange mikwano kyange twongera okubajjukiza n'okubategeeza nti Ssaabasumba ensonga zino n'olutalo abiyingiddereddemu ddala era nga omukulu Mathias Mpuuga Nsamba abadde ayagala okugatta ensonga zino azigatte ku basumba agende azigatte ku baganda baffe ku Bwakabaka bwa Buganda era nga bye yeekwasa mbu simanya nga ba Nation Platform bavuma Ssaabasajja Kabaka bavoola Ssaabasajja Kabaka mbumanya nga ate bakola biki Ssaabasajja Kabaka naye mukwano wange wakomekereza ng'ate ensonga ziddidde era nga takyalina kyagenda aye Ssaabasumba ebigambo abyogedde Sylvester Jumba ebigambo byo abyogedde oba omukulu afa oba azirike naye nga byo ebigambo bamaze okuba nga babitugamba. Tubadde wano nga twebuuza nga tugamba lwaki abasumba tebavuddeeyo ab'e Masaka ng'abakulu bano bategeeza nti bagenda nakuba olukuŋŋaana wano ekitovu era bamusemberere naye nange Mathias Mpuuga Nsamba n'Abedi Bwanika obusiru bwe baliko baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza nti ebigambo byabasobyeko dda tebakyalina kibagamba abantu babakyaye abantu babategedde abantu bategedde obubi bwabwe so kakati batambulira mu kutya batambulira mu kwebuuza ebibuuzo balina bingi naye ng'ate ansa zo balina ntono naye nga ffe twongera obajjukiza n'obategeeza ffe weetuli wano tweyanziza nnyo obubaka bwa Ssaabasumba bubadde bulungi gye tuli era tuli basiimu nnyo Mukama waffe tusaba tutambule bwe tuti tufune eggwanga eddungi bannayuganda abantu bangi nnyo bakiwukakiwuka abantu bangi bakiwukakiwuka leero kangambe mu bannabyabufuzi abasinga okumpi tumazenga amaanyi omuntu n'oba ng'osigaza ku nkumbi osigazizaako muyini oli mu kukyukakyuka bakyukakyuka olw'obusente obutaliimu ne butaluumirira bantu babasimbyeko emabega bannange tubeere nga tumanyi kye bayita okuswala muswaleeko busente bwenkanawo obubakuwa obugendo notwanga ensonga efuukidde ddala ey'amaanyi era ng'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba yabadde alowooza nti bw'anaavaayo ne mukama we Abedi Bwanika ne babaako kye bakola ne beekangabiriza mu maaso g'abantu nti ensi egenda bulk organizing nga balina amagezi ne baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza nti ebyabwe ate bigendera ddala okuba ebibi era bano tebalina kye batugamba tebalina kye bagamba ggwanga tebalina kye bagamba bantu twongera obajjukiza nti mu kaseera kano Mpuuga ng'atunula wano nawali okulaba ng'afuna we yeekwata ng'ate munna ng'atera mu nsobi kwekangabiriza
takyalina kyagamba abantu ffe gye tuliko tunuulidde Nuupu Countrywide Tour ebyabo tebalina kye batugamba tebakyalina kiddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda mbalamusizaako nnyo. Nawulidde Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ku leediyo ya CBS, leediyo y'obujjajja, ng'ali mu kuttaanya ensonga n'okuzigaayagaayamu. Si bwe batugamba kuttaanya ensonga, okugaayagaaya mu nsonga, ebintu byabwe nga bwe mubimanyi baba byogera. Naye kyasinze okuneewuunyisa kwe kuli agamba nti ajja kukendeeza ku muwendo gw'ababaka abali mu paalamenti kisobozese gavumenti okukendeeza ku nsaasaanya yaayo ey'ensimbi. Ne neebuuza nti ayinza kujjayo ani mu paalamenti nga ye yennyini n'akafo obufo ak'obwa komishona bwa paalamenti yakalemeramu n'agaana okukavaamu. Ani gwasuubira nti ye asobola okukkiriza okumujja mu paalamenti ataagaanireyo nga ye bwe yagaanira mu kafo k'obwa komishona? Negamba ballahi twewalenga nnyo waliwo ebintu byetuteekeddwa okwewala okukola. Ng'ekiseera kijja tutuuka ebyo byennyini bye twakola bitufuukire omuziziko ogugenda okutulemesa okutuuka ku ddaala eddala oba oli atubadde tweyagaliza okutuukako. Kikyo kyayinza okugamba abantu essaawa eno mukulu Mathias Mpuuga ekikwatagana n'okuseevinga ssente za gavumenti kiki? Ng'essaawa eno ekibuuzo ekinene ekyakolemu okuwako ansa yaakyo kyekya $5,000,000 mwegabira zaaki? Nakati totuddangamu tonnaba tubuulira ssente bino ebitano wafuna byaki? Ate ojja tusomesa nga bw'ogenda okukendeeza ku nsaasaanya ya gavumenti ng'eno eriwo mu bimu ku byesaasaanyizaamu ssente ebitalina mugaso ze ssente ze yakuwa ne banno ze mwalya zikyabalemye okunyumya mwalya zaaki? Oba okitegeera? Amazima gali nti omutima gwagala, awulira gwagala, ne banne bamuga nti muffe gw'olimu gwasobola, naye ebikolwa tebimweyimirira. Ebikolwa tebimweyimirira kubanga n'abaali badde bamusemba oba oli awukala abantu ne bakkiririza mu bo abasembye Mpuuga bennyini baavaayo nabo ne bakola statement egamba nti $5,000,000 Mpuuga ziyalidde ne banne oba $1,700,000 ne bwali wadde $5,000 nga be balidde ezo ezigenda okukulakula ezadde zigenda okujja Uganda mu bwavu. Nga statement eyo ekolebwa bakyaliibe oba oli awo kati abaalivudde ate ne banyonyola abantu oba oli awo bo ne babawuliriza ne bawagira Mpuuga ku lwabali be balinamu obwesige ne nabo bennyini baavaayo ne bemwegattako mu kulaga nti wali buzibu bw'olya ssente za gavumenti, twali buzibu bw'olya enguzi, twali buzibu bw'obeera omulabbayi kubanga obumbi obutano bw'olidde si bwe badde bugenda okujja Uganda mu bwavu. Kati naffe katukubuuze bw'onoosala ku babaka ba paalamenti ssente ze badde bagenda okufuna abo boona oba osazeeko ze zigenda okujja Uganda mu bwavu. Ne bannaye Kyagulanyi oli ogamba nojja bino twali birabye bino zino enseko twali ziseseeko ddi. Kati Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga yali mu lukuŋŋaana lwa Buganda oluwedde n'alayira n'awera nti agenda kufaafaagana ne bannabyabufuzi, agenda kufaafaagana ne bannabyabufuzi bonna abo abatakkiririza mu bo be baagala. Bw'oba oli munnabyabufuzi ng'okimanyi nti ekibiina ky'olimu tekikkiriza mu ekyo ekya Katikkiro Charles Peter Mayiga kyawagira byekyagala, oli mulabe wa Katikkiro yagamba ajja faafaagana naawe. Era abakkiriza mu ebyo byayagala platform olaba azibawa. Platform bazifuna eza CBS, platform za BBS bazifuna, buli kimu kyonna kyetaaga bakikola ki bakimuwa kubanga lwaki ye munnabyabufuzi akkiriza mu ebyo Charles Peter Mayiga bye yagamba ye byayagala. Atabikkiriza mu ajja faafaagana naawe. Oba okitegeera? Era nange wano nga ye bwe yasinzidde ku CBS okoola abantu b'e Buddu ng'abategeeza entujjo egenda okubeerayo ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omukaaga, nange wensinza no bagamba nti bannaye abantu b'e Buddu
tukyali mu nnaku yaffe ey'obutamanya kabaka waffe wajali. Tukyali mu maziga n'ennaku emitima gyaffe gitwennyise olw'empologoma ya Buganda embeera gyalimu gye tutategeera. Oba okitegeera? Kati ffe tuba twebuuza bannabuddu bannaffe abakkiririza mu Bwakabaka era abalumirira Obuganda n'Obwakabaka bwa Buganda embavu n'amaanyi bagajjawa okutuuka n'okugamba nti bategeke entujjo. Abaganda essanyu tugenda lijjawo erigenda mu ntujjo y'e Buddu nga kabaka tetumanyi kabaka waffe gyali na biki bimukwatako. Oba okitegeera? Eyo entujjo mugirekere mukulu Mathias Mpuuga ne bakufu banne baalya nabo nga bwe bakkuse bagende beekubira empiiyi zaabwe eri ntujjo y'abali. Ntujjo y'abali abalidde ne balula nga bakkuse bagwegedde. Kati baagala kuyita mu bassewannaku ne bannawannaku abaasindika Mwami Mpuuga okugenda okubateeseza mu paalamenti okubuuza ensonga lwaki bannamasaka baatemu ebijambi abantu abasoba 30 ne bafa. Tannabyogerako ebyo. Simanyi oba temugamba kugenda kuuza lwaki bannamasaka battibwa. Ani yabatta? Babatta lwa nsonga ki? Ekyo tannabawa ansa yakyo. Oba okitegeera? Mwamutuma agenda abuuze lwaki ettaka ly'abajjajja bammwe ligabanibwa abantu abatategeereka nga baligabana nga bagabana essowaani y'ebinyeebwa. Oba okitegeera? Ebyo byonna tannababikola. Naye essaawa eno akulaga nti ate mu kifo ky'okukola bye mwamutuma okukola yafuuka musituzi wa nsawo ya boosi we. Era ojja genda okulaba nga gwayisenga omugenyi omukulu ku ntujjo ye eyo gyagenda okubeerako ne banne nga beekubira empinga okulaga nga bwe balidde ennyo ne bakkuta. Era ojja genda okulaba nga gwayisenga omugenyi omukulu ye boosi we gasitulira ensawo. So ffe bannabuddu tukyali mu nnaku yaffe. Olutalo bwe luba luwedde nga tumaze okwenunula n'okununula ensi yaffe tulikola entujjo ey'okweyozaayoza n'okwekulisa okuva mu buwambe. Naye tuli bawambe, mikono misibe, emimwa misibe, amataka bagatwala, abaana baffe babawamba enkya ne gule bawamba oli enkya ne bawamba oli. Bijambi bitukabidde ku bulago tetumanya ani atta bantu nga tudda mu ntujjo mutwebaza Katonda olw'okutuwonya abalabe baffe baliwo abatuwonyeza nga abaana bakyabasiba. Balabe ekibatuwonyeza nga abaana bakyawambibwa. Mutwebaza Katonda okutuwonya abaana abalabe. Ne badde manyi ajja kukola entujjo ey'okuyita bannamasaka abaamwesiga ne bamulonda ne bamusindika mu paalamenti agenda abateeseza ensonga nti azze ebbeereza gye bannange nsaba kunsonyiwa gye mwantuma byantabukako natuuka eyo n'enkola ebyawukana n'ebyo bye mwantuma naye nsaba munsonyiwe ndi muntu nsobya at least etundi bannamasaka bamusonyiwe. Naye kwebaza Katonda ku lw'okutuwonya abalabe baliwo bye yatuwonyezza. Tweyanziza nnyo baganda baffe abasumba buli omu alina eddoboozi lyawanise okulaba nga tutereeza omumpembe Mathias Mpuuga Nsamba eyeefudde ekizibu ayagala okusaanyaawo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'akozesa missoni ya Katwa Mwami Tebwabulwa gye yamuwa.